Enkya ya leero abakulira ne bannanyini masomero ga siniya okwetooloola eggwanga bakungaanidde ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo okwetaba mu kusunsula abayizi abagenda okubeegattako mu siniya ey'okutaano. Okusinziira ku Minisitule ey'ebyenjigiriza, newankubadde kumpi buli muyizi yayita, si buli omuntu alina okugenda ku mutendera oguddako oba erevo, naddala abo abataaweza bubonero bwetaagisa. Bagamba nti omuyizi ng'afunye ddi oyo akwalifayinga kugenda mu erevo. Kyokka newankubadde guli gutyo, amasomero mangi buli limu liriko obubonero obw'essalira kwe likoma okuwa abayizi ebifo. Kati mu arts omwana tusobola omuwa nga alina mu ddi at least emu, n'okuba nga alina maybe C ne D oba BB ne D, so n'owa D naye tusobola omuwa especially ku arts. Bonabona ne batuwadde bafunye A na B. Musabye sina ze bafunye okujjako abana basatu bendabye abafunyemu C. Omwana yena yafuna A, B, C or D mu subject, omwana oyo aba akwalifying okufuna combination. Omuntu okukola combination yonna gy'aba yagadde alina okubanga alina A mu subject z'ayagala okukola mu combination. Twatute abayizi kuva ku A, B, C ne D. Aba D babeera batono nnyo. Kyokka ekyenjawulo nga bwe gutera okuba tebawudde obubonero kwe batwalira balenzi wadde abawala nga bonna baakutunulirwa kyenkanyi. Wabula nga mangi ku masomero gano ate ensekeka y'amasomo ga sayansi gagitunulidde mu ngeri ndala. Omwana okumuwa combination eya science tujagezaako okubagayidinga nti oba olinamu ebbiri wakiri ne B emu. Naye tunula nnyo okulaba nti omwana ono aba alina afuna at least C emu ne B oba ne C, B ne A oba A, B, C oba B, B, C. Si kumuwa nga alina C zisatu. Dr. Kedrice Turyagyenda ng'ono yateekateekera Minisitule y'ebyenjigiriza mu kwogera kwe ategeezezza ng'ensoma empya eya A-level bwe yawedde okuteekateekebwa. For today, I would like to confirm to you that the A-level curriculum has been aligned, and I have been in the process from the very beginning. Ono akubiriza abasomesa okufuba okutaggulula obwongo bwabwe basobole okusomesa obulungi abayizi naddala mu nsoma eno empya. So I want to appeal to you to take these reforms seriously, and especially in implementing the revised curricula. I therefore appeal to the head teachers to effectively play your role as the lead curriculum implementers. Turyagyenda era alabudde n'abasomesa abeegumbulidde okukyusa amasomero mwe basomesa nga gavumenti tebawadde lukusa nti anaakwatibwako si waakuttirwa ku liiso. We are discovering a lot of people who transfer themselves. Please remind your teachers that if they do this, it looks simple, but it's a forgery. A forgery is a criminal case. Alabudde n'abasomesa okwewala okuwa abayizi ebibonerezo ebikakali gamba ng'okukuba abaana ekisusse nti kino kimenya amateeka. It is unacceptable, it's unprofessional, it is cruel, it is everything. If I don't pass a mathematics test and I'm beaten, would I become a better mathematician? Okusunsulamu abayizi abagenda okwegatta ku A-level kwa kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.